Taiwan Bob. Sema tukaende. Halo. Mwami mwingira mu kanisa eyatumwine Edward Musiime n'ekigendero ky'okuzza omusango. Gukwala ekituufu? Sekandi yako ekituufu? Kkooti ewandiise nti omusango mugwekanye. Omusango ogw'okubiri gwabudde. Kigambibwa nti mmwe ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 ku kyalo Mpowe Wakiso District mwabba emizindaalo 4 mwabba emizindaalo 4 emizindaalo ebitaliko waya 2 egy'obuwaya 2 amplifier 1 mixemu, equalizemu, ne crossover emu byonna awamu nga bibalibwamu miliyoni 10 nga bya Tumine Edward Musiime. Sekitoleko kituufu? Mukwago kituufu? Kkooti ewandiise nti omusango gwekanya. This one was supposed to be difficult. So let's stay 4. This one is 8. Omusango ogwokusatu ogw'obuvunaanyizibwa kusangana ebintu biteeberezebwa okubeeridde kigambibwa nti bwejjuliro n'ati Ssekanja Robert mu mayiwa nga Ssekajja n'abalala batannakwatibwa ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'Okumu omwaka 2025 ku kyalo Mpowe Wakiso District mwasangibwa ne amplifier crossover ne equalizer nga bya Tumine Edward Musiime ebyalowoozebwa okubeera ebidde. Sekandi yako kituufu? Kkooti ewandiise nti omusango gwekanye. Ssentija Edward omusajja wa myaka 51 oli Muganda okola bizinesi olukugiro w'endege Central Makindye Ssaabagaba Municipality Wakiso District. Mirimu Ivan oli musajja wa myaka 35 oli Muganda okola mu byantambula oli mutuuze wa Mutuulwe Kirinnya Bigo Lubaga Division mu Kampala District. Mpale Joseph omusajja wa myaka 40 Uganda okola bizinesi otuuze w'ennamunye Jumaa Ssaabagaba Makindye Wakiso District. Muvunaanibwa emisango 3. Kigambibwa omusango gusooka gwa kwonoona birime kikontana amateeka kigambibwa nti mmwe n'abalala batannakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'Ekkumi n'ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2025 kyalo Kasanje Town Council mu Wakiso District mu bugenderevu era mu bumenyi bw'amateeka mwayobola emiti gy'embivule, emiti gya ffene, emiti gy'ovakedo, olusuku, emmwanyi n'ebirime ebirala bingi n'emiti
ttaka block namba 514 ploti 6 ploti 10 ne ploti 12 nga byonna bya Kamuli Industrial Estate Limited. Sente gya kituufu mirimu kituufu baale kituufu koti ewandiise nti mwena emisango muteekaanye omusango mwegaanye omusango ogwokubiri ogw'obuvunaanibwa bwa kuyingira ku ttaka mu buwaze kikontana n'amateeka kigambibwa nti Ssempijja Edward Mirimu Ivan Baale Joseph n'abalala batannakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi nga 3 n'ennaku omwezi ogw'ekumi n'ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'ekumi omwaka 2025 ku kyalo Kasanje Town Council mu Wakiso District n'ekigendero eky'okutwala oba okwesenza ku ttaka eri block namba 514 ploti ey'omukaaga ey'ekumi n'ey'ekumi n'ebbiri mu ngeri ey'obukambwe mukisa ey'obukambwe mwatolooza omuwendo gw'abantu ogutali gwa bulijjo ne bayingira ku ttaka eryogerwako ne balibuna eryali erya Ponsiano Kawesi Sseggendo okuva mu Ponsiano Kawesi Sseggendo kwe yali abeera nga tabalibwa mu Kamuli Industrial Estate Limited. Ssempijja kituufu koti wandiise omusango ogwegaanye mirimu kituufu naye koti wandiise omusango ogwegaanye baale kituufu naye koti wandiise nti omusango ogwegaanye. Omusango ogwokusatu gwa bubbi kigambibwa nti mmwe n'abalala batannakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'ekumi n'ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'ekumi n'ogumu omwaka 2025 ku Kasanje Town Council mu Wakiso District mwabba mota 9 ezikuba emmwanyi ez'amashini ekuba emmwanyi ezibalibwamu emiliyoni 10 eza Kamuli Industrial Estate Limited. Ssempijja kituufu koti wandiise nti omusango ogwegaanye mirimu kituufu naye koti wandiise nti omusango ogwegaanye baale kituufu Later.